Musajja mukulu ne musingako singako emyaka abatulawa yonna akyalwanagana n'ensonga y'ebizibu bingi naye ekisinga tibattaka kikutte akati era abalina bwe batuuse bwe tutuusizza ne tuggusa olubimbi muyise emikono mu maaso kuba si kyangu kunyaga ku mubbi wa ttaka kumuggyako ttaka n'olyeddiza ng'amaze okulikwata mu mikono gye naye abamu balifunye Katonda yeebale ate nalifuna n'abakyalina ebizibu ennamba yange ekyali 0708 702 ey'oku WhatsApp eri 0772 455 akaseera tuli mu kakulonda kakasizaggwa kati tuli ku bya municipality tulinawo kalika akafuumuula kaba MPs then n'akasembayo aka president kukyalubanga lwa mini ebyafaayo biraga nti tuli mu bakalidesi 2 naye abakazayo empapula bajja kuba batono ekyo ke katega akasooka ne woziba nazo batono bajja okufuna emiliyoni 2 agokuwayo abacandidates abo ng'ogyeko abafuna omukisa ne babaweerayo nga oliwo twalaba ayani Katumba Oye yajja kusawanvanyuma nga n'emmotoka electoral commission zeetegese 10 ziweddewo yakola atya kati ng'ono w'ebigere gwe bajjamu engato n'atambulira mu bigere nga agitutte ye 10 ate Balamu n'aleeta candidate waabwe mu kikapu ne bajjako omu ku ebitongole by'ekomishoni twazika ku mmotoka eyo Katumba akole ki agitwale n'amafuta olumu gamubulanga n'addusawo bigere olala naye n'ayungira poliisi neyeewamba mulabye enkolaki ne mukano firimu y'okwekwata naye okimanyi poliisi ekutwale weeri nakale nagirabako lwe twanominatinga twagala ntunominatinga Kasozi kwolwo ne Lord Mayor Lukwago we yanominatinga yatusookayo ku luno naye yafuba nnyo okulaba nga poliisi ebaako kyeko n'asosookereza naye ne bamubuukirira Lukwago si Kasozi yasosookereza ate Kasozi teyalina na poliisi yaddeeki naye oli alentaito lina okubeera n'ababa ababiri ne lwabadde bagira Nubiani naye yeewaddeyo ne bamukwata nga balini balimu ezo n'abakwatako ne mu ngalo bagenda okukwata ne bamugulira bulungi ng'omukungu Nubiani okuvaayo ng'era olabanga kati Nubiani bageza omukwata nga asoose nakukwata abantu mu ngalo mu bululu mubaamu Obutemba mubaamu Obubadi mubaamu Malisi and sabotage mulimu n'okuwaayiriza bintu bingi nnyo bwe nti bwe ngenda okutambula ne muganda wange mu Siraje Ruwama wabula nyongero bajukiza tulina ennyumba eyishaka Bushenyi walinga ku KIU University nyumba eyo tugitunda nyumba ya kalina etudde ku fuuti 10 ku 10 mujje mutuwe ssente ate tulinawo n'olusuku awo gali kwoleka ennyumba osobola n'ogizimba mu hostel n'ogitematemamu abaana ne basulamu kale no mujje mutuwe ssente mukulu basajja bala mujje mutuwe ssente musobola okuba ku simu noti 7 noti 5 822 994 noti 7 noti 5 822 994 mujje tulabe bwe tunatambuza ekintu kino mukulu Siraje wakati nga nomination zigenda mu maaso mu kukwata abamu kuba opposition mufumbirwa Bobby Giant n'abalala n'ekitongole ky'amagye ne poliisi nabyo bigenze mu maaso n'okukwata abantu baabyo omukulu birungi bamusika n'abalala baziba babasika kiki ekiri awo wakati Jeno Muhoozi agamba eno mbakwata mugenda kusoma Runyankole mu basement eno agamba mbakwata muli bali banguzi n'ebintu ebirala ebiri mu Koweri Jeno Muhoozi osuubira nti bw'anaagwa mu buyinza eggwanga lina n'alikwata nga Idi Amin Dada bwe yalikwata oba y'anaaba mu kubyo byayi oba y'anaasinga ku Amin okuba omusibyanjegere fenga Jeno Muhoozi yali ayigiriza abantu Olunyankole nga lulina emmere gye liruleeta wano singa abantu bagendayo nabokka ne babayigiriza kubanga ye
kyalina tosasula school fees eyo basala agikuwa. Yes. Ina classroom basement ana n'entambula. Naye kagogo atulugunya nnyo abaana babalina okuyiga vocabularies wakati mu mige miyitirivu. Eddi mutwe wagambira nti bannaye mukono sikyaguwira wakiri mu gutemeko. Emboko beefuuse corporal punishment. Ate minisitule y'ebyenjigiriza yagigaana. Okuba muyizi kusukka kyateekwa kukola ki. Otherwise alina bayigirizo abatayigiriza lunankole naye nga balumanyi. Olaba ebifo balimu ebisava. Genda mu kakiiko k'ebyokulonda ojja kusanga layini yonna eya returning officer kinaana ku 10 bannankole. Kituufu. Ng'ogyeko mu ggwanga lyonna. Ng'ogyeko heedi wali oba mukyolo oba munyolo. Naye wakati awo omwogezi wayogera owulira tayagala ne Mukenya ajjawo okukuba biraka. Ne ba returning officers mu district atali Banyankole. So olunankole lwa gundi lwandibadde lwa mugaso kuba waliwo olulimi abantu lubayiga bokka nga lubafunira abantu bangi bayiza olujamani okufuna ekyeyo era bw'otuuka eri osooka kuyiga lujamani wakiri ofune basic requirements ekwagazisa basic knowledge. Bw'ogenda China abantu baagala oluchina bayiga okuba eriyo ebyokukola bingi mu Luswayiri. Awo tolina Omuswayiri amanyi Oluchina akulyako sente. Bano mu Buwarabu abantu kati batundanga abaddu betwetunda ffekka. Naye okuyigayo olusooka okulya ku mmere. Oluswayiri wano bakadaaga agezezaako kululeeta tuliige naye abantu balumanyira mu ntandikwa mbi. Funguwa mulango towabe abantu balutyalwa kachini. Tolinako olwagaza mubere ne muhoozi bw'aba asabise bulungi olunankole ng'amanyi tujja kulufuna ate lwaki tetugenda kuluyiga wali embuya. Mujja kuluyiga tugenda nze nno omunankole tosobola kungeya omukyala nina omukyala omunyarwanda tosobola kungeya mu lunyarwanda. Abantu abo nga bakuyisa bulungi abeggwanga eryo nga bakuyisa bulungi. Nze okusoma ku State High nasomera wa musajja yalimu olunyarwanda naye nga ye taata we ye Bishop Shalita bamuyitanga Enigigi Shalita nga alina College of Business Studies awola bakyaki era anyo omuzikiti gwe Nakasero. Era nali nsoma esitu nangamba jangu tosomera eyo yokka wano nkuwadde osomera obwereere ebiseera ebyo nga tusoma ku makya ku State High olweggulo nga nsomera wano kati olwokuba nasomeranga nga omwana wa omunene nga wemba seetegereza nzira mu kiraasi kati nensoma naye bagenda okulaba nga standard yange tetuukana na gundi mutindo gwabwe ne bantwala ku lumu awo okuliraana Avema ku Kampala College of Commerce, Kampala Business Institute. Awo nensomerawo emyezi 6 nenqualifying ogenda wa wali naye emyezi 6 egyo ku biseera bya miini nga musomako lwaggulo lwakutaano luba lukulu ne ku Sunday naye ne musoma ku Saturday naye nga bakuwa identity card y'essomero ng'emabega eriko nti this card if valid enables a student to enter into any of the following maternity shows. Kalo maternity shows nya Delight, Nema, Cinema, Delight, Orion nga weekend tugenda tulaba firimu ng'eteri bibanda biseera kakati kugenda omuntu okuyiga byatakola ki byatamanyi nga yagalidde nze batwala kusoma ebyo nga sibyagala naye natuuka okusoma nga omusomesa nsomesa ndaba talina byasomesa ku State High yasomesanga bookkeeping nga nze nsoma elements of accounts ng'oli wala nga ngula nga nina ebitabo by'entunda eby'omusajja nga mulimu bunovu wawandiikibwa nga James Hadley Chase nga bulimu nga firimu nga nkasoma ebbanga lyonna dakiika 4 zamala ng'asomesa paka lwe yanneetegeera n'akawamba enkeera n'akomawo nga nina akaala nga tamanyi nti mbujja mu sitooko ku bookshop nako n'akawamba bwe yawamba busatu ng'alaba nyongera bulala n'antega test n'ategako test tugikole ffenna bwe namanyira nti ali kunze nali ntula ku ddinisa wakati bwe yajja okutuggyako ebitabo yasooka kyanga n'akikuba enkwawa bw'ati kati ebirala n'abikwata bwati n'abitwala mu staff room ninda results n'ampita nga nfunye 88
kyava mbuuzo bino ani akusomesa ebintu bino nga yawa accounts akoze vertical form nze nkoze T-form naye nga byonna bituufu byonna bye bimu naye nga tabisomesangako ne mugamba nsoba butabo osoma kitabo kino elements of accounts katazi biki nasirika teyaddamu kucunya naye bwe yali nga ayagala okutoloka ku ssomero nga ngamba somesa banene tosomesa biri ebya college basomese bino basic accounts kati twatuuka mwezi firi nga nze nfunye diploma mu UDBS nenjimuwa era kolo tiyasomesa gamba nti buukiranga muno wabuukidde bwe munoonya certificate ya O-level alina diploma tanafuna na certificate kati ensoma ya Uganda bwetyo bweri kati wano wetuli tetwandibadde na MP nga alina A-level yokka at least minimum yandibadde degree kituufu naye tulinamu n'abatalina yadde ezo naye nabo bazze kakati okukwatibwa kw'abantu bano okwogerako ki mukulu birungi namuwulirako lumu ng'akaaba eyo emakindye bamututte alaajana bino alaajana biri bamulanga okufeekinga obutujju obutaaliwo nti no waliwo abagenda okukola bibomu waliwo n'ebintu wabiraba nono omukyala yatulikira ku pikipiki n'afa biki byonna nga intelligence bagirimba birungi mbadde mugoberera ng'ali eyali CMY yes actually ng'akola ebimunda byakola ebyokulimba bomu bwe biba bituufu sibimanyi nnyo naye si bipya babifeekingako mu paaka awo bakuba bomu mu paaka awo bagala sente era baziwa abantu mukunde bomu nezikola ki nezisirika kati nakino ate kyabulabe nnyo tosobola kufeekinga bomu ne mugenderamu obulamu bw'abantu n'ogamba nti okola kirungi yadde gwe oyagala sente naye nafuna omukisa nze omu ku baasooka okufulumya amawulire g'okukwatibwa kwa Jeno Birungi nga ndiviewinga amawulire ku Simba ku Saturday eri ey'omunda omukyala n'angamba ago tegannafuluma ko nze nina media center bagiyita Third Eye ndaba nina eriisa eryokusatu eri otasobola kulaba tebakutte ye bamukutte n'abalala 10 mulimu ne basiviliani balala 13 era ne bagamba nti ali Makindye wansi wa basement sources zindaga nti gyali naye alina defense ye gyajja okuteekawo ng'alaga nti sente ezo zafuluma kituufu ezo zagenda ku mission banne abayinja okuba kati kitandika investigation saagala kuziyingira waliwo babiri atannakwatibwa abazirimu sente kusemwayo awo naye basibe banne abali naye bagamba nti omusajja asula ku seminti talina yadde akafaliso asula ku seminti birungi ate ebyamagye bizibu nakati kooti y'amagye yakomyewo ndowooza be bagenda okusookamu kuba baproposinze abantu abagenda okubeera kooti y'amagye abamu baadde bakadde naye mugabi taliiko kuba si looya abasinga balooya bw'anaayogera ku mbeera gy'asulamu abali emakinde balina okulongoosa ensula y'abasibe asula ku seminti si buli musibe nti abeerayo nti abazizza omusango naye n'owalizza omusango omusuzeeko bulungi mukkiriza aleete akeekeeka baga nti ne mukazi we tebamukkiriza amulabeko kati eyo mu ggwanga lino Uganda aye terikkirizibwa olaba koni kati bamuwozesa taliiwo nina abusensiya naye bamuwa respect baalanga ntwagala balooya abanaawolereza konyi ne basaba abantu 605 balooya balabika balondako 8 gokka tulinako bannayuganda 2 abali mu kwolereza konyi ate nno sente ozimanyi looya wa wano bwazikola ayinza n'okuva mu mulimu kooti eri yesasula yesasula yege aye naawe omusibe bakuyisanga omuntu tewalaba gundi omweni ng'alina n'amasuuti alina nezitivimu ne mukinaabiro newa bakuwa obulamu bwonna batuuka okusalira naye wano baleeta koyero ne bamuwonyabonya emyaka mingi bamututa eno tawozanga kati omusango gwa koni koyero ye kati ali luddo koyero bamutwalako eggulu tebannawa judgment esembayo naye emisango egimu bagijjawo ne bagenda kumubonereza ali mu bukomera buno bwaffe bwawa kakati omuntu oba ali mu kkomera lyawo oba ali mu safe house oba ateeka okuyisibwanga omuntu
kubanga atewa kubanga omusango gumusinze ngomaze gumusinza birungi yomu kubasiba abali awo niti bayisibwa bulungi ate tewali amanyi bayaguzza kakati mu bufunzi bamukuba mune ku kibooko okwongera okumujja mu ebyama wali information eraga nti bamukuba bamuyisanga afande ne access talina access ku simu talina access ku family ye yeyamba mu bidoli ebyo sibimanyisi nabako kumufuna kumulabako wali si woyingira emakindi nze nafuna omukisa nenyingirawo kolumu naye tebyali birungi wafunayo obuzibu wavaayo ngaembeera yakayiringito waliwo Meja Kamonde kati yayita yalinga twali mu Kongo mu lutale Kongo nga tulwana ne bagamba nti abbye loole ate koti yeye etulirawo bwe yatuula ne bamusalira embooko 2 n'okusasula loole eri Kongo embooko 2 embooko zennyini kati wajja ate ne bamuteeka wano ku rimandi nga ne fayiro talina ng'embooko tanazifuna n'amalawo emyaka egi ngeri ensala baagiwadda ya mbooko 2 ate n'ajja wano mukomera nga tamanyi bbanga lyalimalawo taata we baamuyitanga naye Kamonde lyali family name waliko ne munne yali Meja eyasooka nga yono tannaba n'afa yafiira mu lutalo kati ono yandibadde awumudde nga brigadier kuba mulwanyi wa ntalo ez'omundo ate emmotoka yagibba kwani bagamba nti yagibba naye kyagenda okuzuuka investigation zange mu Beni nga waliwo omukulu mukama we yali agikoze eki agibbye kati taata we nga ndi chairman we Rosiwa nate nga ndi wa mawulire nga muzeeyi yaŋŋamba omwana wange aganidde Makindi bannange omwana wange aganidde Makindi tebamutwala mu kooti lunaku neewuuba sirina namaanyi ne mugamba njagendayo ko nga chairman kooti y'amawulire njeyambudde nentuuka wali njagala kulaba mutuuze wange bamuyita Kamonde captain ko bali nti wano tewaliwo bajaasi babeera wansi waba LC1 nemugaa taata wabe abeera wange n'omwana oyo abadde wange ne banzikiriza ne bamufulumya n'ono gwe bagamba yayo kyakicwamba olwo nga bamugyeko ne ranka eya captain yafuuse lefutananti bombi ba lefutananti lwaki abayita captain bano owabano n'atuula wali nange nentuula ne Kamonde natandika okuwaya emboozi nina kaddeyire monitor naye nina peeni yenayisiza mu sokisi nenjifulumyamu nga batwetolodde abajaasi boogera kati we nagifulumyamu nga situnulayo gye mpandiika naye nga kikulu nkiwandiika ntunudde eno nawe oli sita kati bagamba dakiika ziweddeko tugende ne babazaayo munda nzirayo ku geeti baddamu okunjaza kye nali sisuubira nga bansanga ne peeni wajja otya ne peeni wano konze simanyi ani yakwazizza konze era simujjukira tuula awo tulinde yabaddewo yakwazizza tuula dakiika 3 gayitawo wajjawo kapiteeni nga mmanyi nanga seera gye munnamawulire onoonye ate yabyonoona ne mugamba nze nga chairman nze kulaba mutuuze wange Kamonde naye baŋŋambye nazze ne peeni kati simanyi kyakukola baŋŋambye ninde eyanjaziza kyava nga Siraji mpa monita ogende jukira neseeyo eri kaadi yowa chairman ne mugamba amawulire gano nsanzeyo kopi emu naye kankuwe 15 ogenda ogule nga gula olwo 10 mu bikyana kankuwe 15 ogenda ogula amawulire agenda nja kutuma wano omwana n'omwetaano sitole nefuluma Kamonde agenda okuddayo nga genda eri wagenze mawulire tulupa kumbe gamawulire gasaasaana era Kamonde bamuta mu mwezi gumu ng'omuyambye n'ofulumya sitole yaddamu n'afuna ranka ye ewa captain naddamu n'afuna ranka ya Meja ne kati yawumula we yawumula ne bamu discharginga ku mulembe gwa nga General Muhoozi Najja kati bazzeemu okuyita erinnya lye nti era alina okuwumula ne mugamba ogenda kikola otya nanga nze neetaddeyo ngenda kuzifuna yawumula ogwasooka ne bazimuwa n'azizimba mu kalina awaffe gaba alina emyanzi alinayo ennimiro esinga obunene emyanzi wane waffe ennene yalina effujjo ng'ogyekeza embooko namugya mu makomero emirundi 3 wano n'ebweru ne Kenya waliwo abamawulire abamasanyalaze bwe bajja nga balinnya amasanyalaze gwange bagenda kunzijjako n'abasangako nange munzigyeko naye agange mujja gazzaako
nakava kati okulwana nze kwota kumusana ku masanyalaze eri gye nga munzijako ko omusajja nti genda osasule tukole ki tukuzeeko nagamba nti kale kandeete akago kange ojjagazaako naddayo eka naleeta emundu eri atalaga nga eriko magazini 5 nagikokinga neŋŋamba Kamonde fujo likolere wuwo amasanyalaze bagazaako omusajja ali waggulu nemugamba omusajja leero sijja kutaasa oliawo nemwegayirira mulekake wansi mulwanire wansi oba mukubagana bikonde si mundu omusajja nakka naganzizaako amasanyalaze nemakawata bombi nembatwala mu nju yange nemugamba omusajja agamba sasula amasanyalaze nanga nzisasula amasanyalaze nwanirira gwanga yinokula ate nno si ye mujasi yekka yali tasasula bafaawo masanyalaze bonanga tebasasula waliwo omunene omu eyagajjirako awo ebuziga kazi we namukubira dadi amasanyalaze waya bagitwala naga baleke nzije mbawe sente zaabwe baleke awo nisiti nzireeta bamwambula ne bamuyira amazzi nemukuba embooko teyaddayo mu kikomera owamasanyalaze namulaba mu kavidiyo gwebakuba ekibooko katazimutire mu kikomera kati Kamonde ng'ensawo zonna zijjudde amazike nemugamba ojja kulwanagana naye nze nkutaasa mu bintu bingi nkimanyi kati genda osasule naga sina budde busasula genda osasulire namuwa $5,000 musajja nagenda gazaako bayasasula saate naye yalaba nkundaba kuki naye nga omusajja takankana bwati yanneebaza nnyo Kamonde nakola ki kaakati mu magye mulimu abasajja nga bo bakuza fujjo nga basajja ba kibuli tosobola kubakola ki kubagambako nobasobola kakati yagambye agenda kuddayo azinone esente nendinya kweriri ate jjukira kuziri baali basasula ntono koti bazongeza retirement luli afuna 600 yayinza okuba mu kawumbi sajja nga agenda kufuna sente yalwana kakati embeera bweti ezebeerawo kati birungi ayisibwa mu mbeera bweti birungi ekintu kimu bw'anaalonkoma banne ayinza okulwayo bali abazibbira ddala abali ebweru simanyi naye information gye nnina amanyi yange alina nja gateekawo mu program nga ntegedde investigation wezikoze eki amanyi agaba ababba sente bagamba birungi bagamba era kimanyi baba bamukozesa statement bajja kubaamu ate ekirungi nti ne kooti essaawa yonna etandika kuba kati Judicial Service Commission erina okuapprovinga president balina amanya ge yakoze eki ge yalonze bali abantu nga 21 naye abasinga bonna kati ekyo kigenda kutambulira eyo ne basiviliani bano boyogeddeko bebakwata abava mu basement bajja kubaawo abasibira kyoga nti nabo bagenda mu court martial kasita bakuteekako ekya treason toyinza obutawona kasita mubaamu emundu kubanga etteeka epya ligamba bajja kuteeka osiviliani bajja kuteekanga mu kooti y'amagye under special circumstances ani agipima tine special circumstances era bebateekayo kooti byagaba batani yabata bakomawo bebaali bagambye okutete bandooza ebyafaayo biraga nti bakata abantu babiri Lutale ne Dr. Kizza Besigye okubayimbula bata ono lawyer Aaron Kizza ne Besigye babata ne Lutale ne Captain Ola Onen ne bamutwala kati mu kooti y'abantu kati ate Katemba ali mu kooti y'ababulijjo omusanga agugaaniddemu Baguma esooka n'akweka fayiro Baguma n'agamba ebuze yes kati bwerabika bano bagala twagala beyiro n'abagamba beyiro emirundi ebiri ng'agamba bwe mbala abalamu ennaku tezinakuwera ennaku 12 teziwera naye okujjako Baguma nga yavudde mu bwengula nga omusajja bamukwata gwa 11 oba Baguma aliko ekizibu gwa 11 mandatory bail ebe mukola ki emukkiriza okuvaayo circumstantial bail sigo egusoose Besigye okuteebwa ku circumstantial bail naddala kati nga ground emu ya herefe ground mulwadde
advanced age agijamu. Yes. Kati okujjako ngo ate ekisemberayo ddala kiswaza baguma nti fayiro bagiteeka mu International Criminal Division si we kati agiwambye ata akola katemba aganidde muvuye kati yagambye babaleete bana bayita ne basirika nga abasiba. Waliwo ekintu ekiri fair n'amagye gabadde gakikola Makindye nga bakubuuza bakukyaji nga tebalina kukyajinga omusango kubano bamemba oyina gwotakkiririzaamu abali ku court martial. Yes. Bw'owa ensonga nga ntuufu omu avaamu atavaamu ye chairman kuba ye talina deputy. Ne kati Baguma ki ekimulemeza mu musango gwa Kizza Besigye? Baguma sagala kukyogera nti kadda judge naye ayagala kubafaanana. Naye ate ne bw'obeera kadda judge ate ogwo omusango agulemerako naye gugenda kwonoona erinnya lye. Nga Kavuma bwe yagenda. Emisango gya Besigye egisinga omuntu eyaguyitako yekka yali omu. Yali Justice J.B. Katusi. Jukira ne Mamba yamulumbako nemukola ki? Naye yayimira ku magulu n'agusala. N'agamba guno gwe musango gusinga okuba gw'ekisiru. Era gu prosecuting nga mukwano gwange kati yakuyira kyama gundi electoral commission. Yabakama. Natulanga ne mubuuza naye gwe. Ekintu kino jukira bateekangamu ne katemba abayiso nga baleeta headgear. Nibamubuuza ekibuuzo kyala. N'atandika okulinda ansa. Bagimuweereze. Basegola bumundi bamugamba twagala bamuwambule omulamuzi namukubirawo fayiro nagatodda tate yalwala n'aganirira ku kitanda Mulago. Kati Justice Baguma nga oyo yagenda ku rekodi nti yasala omusango ogwo mu bugumu obunene ate mu mazima. N'agamba tewaaliwo rape tewaaliwo kino kyakuwa yali asula n'omusajja ebugoloobi ng'ate yamuleeta ye Winnie ate bagenda okuguleeta nga baguwaaba baguza mabega Elizabeth Kutesa yali akolera CID. Yes. Rekodi n'agikyusa n'aguza n'akubakadatinga. Bonna abaagulimu bonna baaswalanga ne mukwano gwange Yabakama mwali. Yaswaliramu. Elizabeth Kutesa sikyamulaba. Oyo yaggwako. Yaggwako. Naye yali mukazi mulungi ng'ogyeko ekyo. Waliwo lubakwata mutuuze wange nga bagamba bbye ente za Ssalankonge. Ente 2. Kati omusajja yali tampagira nga tanjagala bamuyitanga Ssenyonga. Nga twali tuvuganya ku bwa chairman nga n'ekijjambuddeewo. Waliwo kojjaawe nga yamuwa eggaali kwasombera ebintu. N'agimuggyako genda Siraaja akugulira eggaali. Tojja kugivugayo. Kakati tuwangula tumusondera eggaali n'ekijjambu tugimuwa. Bagibbaata midde yagireka mu mwala. Bagitwala. Kati batuuka bamusiba ogw'ente. Eza Ssalankonge. Mwannyina ajja n'omusawo yali omu ku bazaalisa abaana bange. Tuyamba otugireyoko Mwami Ssenyonga. Mwami Ssenyonga tambuuza mujjewa. Nti ali gundi Katwe. Konze yakoze eki bagamba yabbye ente n'abalala 3. Konze nsiina bwe ntandika tuyambe tuli balonzi bo. Ningamba kale ngende wa Kuteesa Elizabeth twali tumanyiganye ku musango ogwo gwe gwatumanyiganye ogwa Besigye gamba nyamba omuntu wange bamusibye ali Katwe naye gundi RDC Kalinda agenzeyo bamumumye Kanobero mulirwana wange agenzeyo bamumumye. Nagamba yakoze ekintu bagamba yabbye ente nangamba bwazinabulo nazisasula. Nemugamba omusajja alina amaka tegagula nte 2 gagula ente nga 2. Nampa akabaluwa. Ntuuka wa DPC mugamba asibawo. Konze nyamba koma kunze. Nangamba obudde bwodde ojja kudda enkya nenga poliisi tegalawo. Nenga funze nzigaddewo. Waga nti kola wano. Nzigaddewo boyagala. Kati musimba akapapula ngamba bwe mba n'abakuluka kujja leeti konze nzigidde mu jjaamu era yakantuusaawo naye ate enkya ngenda Mbale. Twalinayo omusomo ng'abawuja. I mean, twali tulina partnership n'aba Uganda Investment Authority nga tugenda kulonda University of Yeya kujange nga enonze okuba omu ku bajjaaji. Nangamba genda okyaje okyemu empapula namwokyeramu kumpi hafulimu za bbeeyi bazookyeraawo wennyini nankolera ki kati mbasi namutuukako nsanga Ssenyonga ali ku kawunta ekibuye mugamba Siriate no Sebali ne mutabani we omu yamuzaala Hajjati Saala
nga mbuuzi nga banziramu nga mugambadde nze kugezaako kweyimirira totawaana omutima guŋŋamba nzireyo kati bali abantu myeni no bakutuukiriza kubanga be bantu bo ngenda okuva wa DPC nfunye ebbaluwa emuyimirira nga bamuzizaayo mu kaduukulu nga bamunonayo bamubuuza ono omumanyi mumanyi yani mbuye kansala nagamba ddayo omuntu azze okumanya agamba akumanya ate gwe tomumanyi ogamba mbu kansala bonna mumanya ajjakko ye kansala n'aterera nakkakkana kati bamugamba asayininga ebondi ankuba akaama tuliyo basatu konza ate nga tewakiŋŋambye waŋŋambye sikuweyimirira tuliyo basatu kati nzirayo wa DPC nsanga afuluma mugamba baliyo basatu ate bali beyaŋŋambye nga bawagizi bange nnyo nagamba jangu enkya njabba kuwa konza enkya ngenda mbale wa omuntu yenna kaadiyo njabba muwa nemugamba neyanziza kati bamugamba kati eyaterese engatto zo yasibyewo sitowa tolina ngatto gende enkya naganze saagala ngatto njaga kufuluma bwe tajja kulinda ngatto ajja n'ekigere tutuuka ku stage wano ntunulira ekigere nga kinene ddala biri ebisajja ebigere byabasajja abenge byagabuda kyenva mugamba nti beera awo nzije nengenda ngula sapatu across nemugamba yambala twatuuka eggaba mu takisi nga yakambuza emirundi 7 okoze otya okunzijjayo konze nzize buzi nenkujjayo nga mutuuze munnange kati bwatuuka eka amaze okunaaba nti abaganda banaaba mbu eddagala simanyi mwetanga bikimwetanga ebyo teyatuula na mu ntebe yatuula wansi ng'agamba bannyina n'oli musawo akasajja kamwe kanzijeeyo oba kakoze katya ye ng'alabira ddala tasobola kuvaayo ng'akwata emitwalo 2 gye neyale gya green emikadde ng'agiwa omulaalo we gitwalire kansala mumuneebalize sajja nga mugamba oli yava mu kkomera yayagala okunywa amata nze ndi bulungi mugambe nzimusonyi okuva olwo ntuba baki bamukwanga kati bw'oba omukulembeze olina okuyigga okuyisa abantu obulungi abakwagala n'abatakwagala ndowooza lwosobola n'okukyusa omuntu n'atandika okukuwagira yafa nga tuli ba mukwano n'okuziika n'empalirizi ogenda omuziika bamuziikayo ku lw'emasaka so eyo yembeera eriwo ku bantu bano be basiba okusiba abantu kutandika butandisi okusiba yes kuba ekisooka be basiba ababaloopa baba nabo ababatambulirako mu Nuupu mulimu abawaayo bannaabo mu Nuupu mwennyini yes ojjukira lwe bagambanga Madaada ono gwe bakwatidde ku Sauda Madaada nti nga gundi amugamba yali ono muyimbi bebikulu wali mbega waffe oli eyo bega biki n'abyegaana kaakati ojjukira chairman Nyanzi yali Nyanzi yavaayo n'agamba nti bankutte ne bampeesaayo lisiti amanya nenga waayo n'amasimu 50 ne bano bagamba bagalaaga 5 tebannawera mufumbiro y'omu kubo ne Sauda Madaada ne Sauda Madaada kati ate mufumbiro alina statement gye yakoze nga ya byabufuzi funa simpase nti ansibisa ye Kabaziguluka jukira gwe bavuganya naye munnakawa Kabaziguluka waba kusibisa ani yasibisa adi mutwe ani yasibisa bano banubiyaniri ani yasibisiza bano abaluddeyo bamachete kati mu Uganda olina okumanya omulabewo n'otekweka mu kirala kufuna sympathy buli lw'oyagala okufuna sympathy omulabewo n'omulekawo ayongera kugaziwa nakukumyumyula wakati eriiso ligenda kutunuulira Kabaziguluka basiba wano abaana b'abantu ne babakwata oba taata we yafa principal n'agendayo n'agamba naye kibi nnyo naye gavumenti eno yebasiba gundi yabasiba naye ng'ovuddeyo tobagambe naga nti mpeeka abaana 2 ngende mbaweerere eyo teba struggle mulina ogifiiramu mwekka kati struggle eno ebadde etuuse kukwata ku level y'abamufumbira erina okuvaayo ne mulwanyisa ekintu ekyo lumu temumanya abakwata bwetyo bagambanga Segirinya mpuuga yabakwata kati mpuuga taliiwo tebakwata bantu babakwata kati ate Kabaziguluka yabakwata
So tetunaba Museveni aina ayingi asensedde ebibiina n'abikozesa okwerwana bokka ye nga ajawuze kuba kiwedde alinga nabe ate kati ye mutabani yali ku front yakyo nalabye atwetinze nti kati gwe tunaddamu okusanga ng'ali mu uniform ya NUP tujja mukola ki tugenda mukuba. So bw'oba olwana entalo omanya level y'omuntu gw'olwana naye omanya n'abantu b'oli nabo ti okoze drill eyo b'oli nabo bagenda kukuba muli mu headquarter ani yabaloopa nti babadde bakola drill bwe bati ate ng'ebifaananyi nina akafaananyi kendaza olwalira abantu ku makya nga kalaga nti omuntu yali abakuba yali mu kalina waggulu ate nga Lubongoya naye yali mu kalina waggulu nga drill zigenda mu maaso osuubira si omu ku baakuba ebifaananyi ebyo ebyagenda mu security tikirinaako obukakafu naye Lubongoya alina ebizibu bingi teri ayagala kumuwalana lwa ggwanga lye teri ayagala kumuwalana lwa byafaayo bye naye difference ye okubeera nga yabadde wa NRM tayogera birala bisingakaawo agamba bwe twabeeranga eyo waffe nga toyogera ku kigambo ky'opposition era nga ffenna batukaka okubeera mu NRM ekyo kituufu naye bwe wavaayo ne bakugamba nti olina ennamba y'amagye ne katana ennamba eyo gyeri oba ntuufu bweba gyeri ogenda kugamba bakama abo nti kati nvudde mu magye nyingidde politics kuba ekyagenda kukisanga mu field aye tagenda kisangamu lwa bulungi kubanga kaadi yagyewadde ye kennyini nga secretary general nga tavuganyiziddwa Kataabu abadde ajja landa amaze okutimba ebintu bamuga nti gwegenda wali ku bwa meya naye ground ki gy'opima nti Lubongoya agenda kuwangula Uhuru okusinga Kataabu lwabadde agenda okukola Uhuru yakomyewo ku bwa meya Minsa Kabanda agenda kuwangula Minsa oba Kataabu anawangula Uhuru bombi bw'obateeka mu race n'obalekera Moses Kataabu ne Lubongoya Moses awangula Lubongoya mu Kampala Centre kati mu kituufu naye owambye tokomyawo n'ebifo by'ogenza olonda nga olaga nti mwavetinze nga ku ground temwakoze proper vetting kati ekigenda kuleeta abantu okujja bwannamunigina ate abamu abajja okujja bunnamunigina bajja kukuba abakaadi kikuwa ekifaananyi kibi sirowooza nti Nubian Lee yafunye assessment ennungi ewangula incumbent Paulo Mugambe ate Paulo Mugambe naye akoze eki kati awo inginiya amutembeeta ali ku bwalo dime agenda kufuna obuzibu n'ab'Nakawa inginiya bali mwezo era bamuleeta kumusaddakira mu nnyanja aleme kufiira mu mugundi mu kidiba kuba wali abadde akomawo tosobola kuba na player nga muteebi n'omugjamu n'oleeta omufu atasobola kuteeba waiswa mufumbiro musaasira nti musibe katasobola kweyogerera ayogera of course nga bamulese mu kooti assessment gigi okoze nti bwe yawangulwa ebusoga mirundi ebiri n'ogwokusatu n'atunda tiketi nti ajja kuwangulira wano asinge memba wa parliament aluddewo gwebayita Kakande ng'avuganya ku kifo ekyo assessment kyawo gyokola mu bantu abo assessment ki gyokola nti Nyeko baga nti ndekulidde oluvannyuma natugamba nti bansaba miliyoni 150 sijja kujja nga nakola assessment amugambye nti gwe bayombyemu ne Lubongoya nti gwe ne mu bantu abana tetukulabamu Lubongoya yayogera kati osobola okufuula Makinde East ejirikiti ojosuulayo gundi Mulyanyama abadde akola speech mu Luganda nga ye meya ng'alina speech zonna zikola mu Luganda era ffe Makinde tetusobola kufuuka jirikiti tetukiikirirwangako muntu afaanana ali ku level eyo okuva we twatandika ku Sebaana ne tuddako ono
Mutyaba eyali MD wa Uganda Airlines etutako mabike temuli mujirikiti bona badde bantu kirasi era ekyo abakakiiko k'ebyokulonda ne principal ne Lubongo tubaga nti Makindye tujja kukkiriza we munominatingira 18 ne munominatinga ne mugamba nti tikiti mugiwadde muli ennyama tugenda mu Electoral Commission kutakula bitabo kuba talina baluwa yadde ya 4 tajirina muli ennyama alina eyamuli ennyama nganda mukulu we yafa kakati awo tugenda mu Makindye basobola okuzanyira awalala naye tebajja kuzanyira Makindye tosobola kuleeta Segirinya waffe kubaffe twali mu SDP Segirinya yaleeta empapula nga tuziraba teziwera netumuwa amagezi n'agenda kubwa kansala muli ennyama amagezi agamuleeta kubwa meya matuufu teri buyigirize naye bwa Lord Mayor nayo teyandigenzeyo tebuliiyo bwaloga nti najingirira wano nenkola kino ekyo tetusobola kukikkiriza nga Makindye East era newankubadde nga nyeko olusi bantu bandimusaaliddwa kuba olusi yandibadde tawangudde naye yaviiriddemu mu kitiibwa ebirala byonna bimusanga ebiri newakola yutani najja baddembe muwa bamufuubabwe ne bamuwa tebannazigaba bazigaba 18 ng'ebulayo nnaku ntono nomination zidde kekakodyo baagala kubakola ambush tosobola kudduka kugenda mu kibiina kirala ku ssaawa eyo naye abala batandise dde bakikola kati abagizi bakikola waliwo neyalangiridde ng'alaba ebitaala biraga nti tebagenda kukola nakandi yalangiridde so kyawomani empya independent obusungu obuli obadde wano ku wansi okweyuzaamu kugenda kuba kunene ku 18 nga luwedde ne 19 nga baleesa abantu nga basudde bebalaba nti si bantu baabwe mu byobufuzi temuliimu mukwano gw'okuba tosulwa naye si muganzi we byobufuzi mubaamu kuwangula oba omwagala oba tomwagala kola ki amuli ati yalina eddembe okwerangirira kuwa pulezidenti kuba ye yali mu ntebe naye yagamba Nandala akoze eki ne batuuza ne badelegates ne bagamba nti kati tugende Nandala agenda kola omulimu Embaale yali tajja kuwangula President Museveni naye nga Embaale ajja kwongera okusitula ekibiina kya FDC ate ekyo ajja kikola bulungi abalala bagenda kubeera nga bakola ki tubategeera mu maaso naye tulina kukakasa nti kati okukwatibwa kw'abantu bano abakulembeze mu Nuupu ababawaayo bagenderera ki ati mu buli kibiina mulimu Moolo aliira banne mu lukwe eyambako ku intelligence nakola kino nakola kino nalina kino lwaki olowooza bagenze wamufumbira awaka amangu ddala nga awalala tebagendayo simanyi okwaza oli mu intelligence mulimu akuleetera amawulire nga mafunga ayagala kyaggulo bagawanga kuba mayombo bagawanga tumukunde buli lwakutaano nga baseeka bagenda ku Nairobi nga omanyi ofu wali abasajja basayirayo ne bakola batyo bayinfoma kati bw'otasengejja kumuwa kantu kugenda kulya n'osirika n'okola diligence eyiyo osanga otomedde mu security kaka kyekyamutomeza nekimutwala yatomera ekintu ekifu nadda n'ateeka abantu mu safe house naddala kwoyo omukyala gwe bagamba yali akolagana ne Kaweesa ekyo kimu ku bizibu byasanga ne banne ng'ate ye owambega bwabuteekamu okwejaata bamugamba wano waliwo akantu ajja ne convoy ye n'alaga nti atuuse intelligence tekola ku mulembe guno era bw'omala ekutomeza nga bwe batomeza Kalungi kuba Kalungi baali bamugyeko nga bamuwadde ekifo ekirala nga nagenda Kalungi ono aliko emakinde birungi manya birungi baali bamuze nga bagenda muwa kifo kirala kwembasi eyo eri agenda kwembasi ndowooza niye n'ataba musanyufu okumutwala kwembasi tujja kufuna ekiseera twogere naye bamusena balina omuleeta mu kooti y'amagye oba naaba tebamuwadde beyiri ani influencing okukwatibwa kw'abantu bano mujje n'omuhoozi yakikutte yalagira naye nga waliwo information eyajja bateekawo boodi ekola investigation eri ku Taylor Aid naye n'abalala begenda okuleeta era mu bintu by'okukolerera ki bomu
Birungi ali ku ddaala ki? Major General. Major General. Ndoza Major General. Major General. Babavunaana kubba ssente. Embeera ze mukomera. Oba babavunaana ku intelligence info. Asula bubi. Birungi asula ku seminti. Kakati mugenda kukola mutya mmwe banywanyi? Nze mulimu gwange kulaba nga omuntu afuna justice. Oba mu convictions n'embeera yeetekwa kubanga eyisibwa ng'omuntu. Birungi tujja mulwanirira. Era banga sidde nja kubuulira engeri gye bamuyisaamu mu komera. Nenga Sofayi baka ku seminti. Ku seminti. Talina yadde yinki emu. Eyakafayi. Talina yadde kabulangiti. Neruzira bayinza okugulira kano kamunyola agudde ku kkubo ne bakisalamu emirundi ena n'olaba oba okateekako omutwe okujjako ng'ofunye kati nga ku Maxon Bay nga nze nafuna omukisa ne ŋŋenda mu Maxon Bay banteeka mu gundi erina erinnya libagiyita D1 kati nze okugendayo nga simanyi na D1 weefaanana. Omulamuzi Sserunkuuma kati wa High Court yali Makindi eyandayiza ku bwa deputy mayor. Yakusindikayo? Namukubira nti bankyajinga bwe bati naye ngenda ndi ku CPS. Sawa yonna? Nagamba ogwo omusango tesigwa bayirewo. Kanjogere n'omukulu akufunire w'osula. Nayogera ne Osi n'amugamba ajje. Yali kulimba. Oluba kuvunaana musango ki ogutali bayirewo? Kunyiiza Museveni. Okunyiza President Museveni tebagweyimirira. Kakati angamba funa akabulangiti n'akafaliso tofuna ssuuka tebagikirizaayo. Wango sobola okwetuka. Beera n'akasente ne tukawa basibe banno. Era kibaasi okyatuuka nali ntudde Namuwalabu. Omusajja bamuyita Dani wayini yali yesimbawo okwema nakawaawo yali Katikkiro. Overall yatwala amakomera gonna. Katikkiro atwala woodi emu. Nangamba nti ani Siraji Luwama wa monitor konze yenze ate ani vice chairman Makindi konze era yenze. Nagamba omusajja w'amanyi wa prison nti oyo n'oli osibagaye bagende mu D1 kati nga D1 simanyi kitegeeza wabeera abanene ab'ebyobufuzi abaki buuza abasibe D1 kyekintu gw'olina omukisa w'abakungu naye bayita w'abakungu sebo otuukayo nga bonna basula wansi okujjako Katikkiro yalina ekitanda yangamba gwe bakuleese wano genda osoma amateeka gaalinga 32 tofuka ng'oyimiridde simanyi okola tofuka ng'oyimiridde oyina kusitama ogategedde nti ngategedde kati wano batufumbira bufumbizi tulina tufumbira tusasula sente bwezityo naazifuna konze gyeziri baziwandiise kati ojja kukeera ku makya bakusaleko enviiri bakuwa ennamba era toba na nviiri kati erinnya lyo ennamba yo mukomera lyerinnya lyo tebakuyita Siraji Lubwama olina okukwata ennamba yo namba 5 naye 225 ne bakuyita nga ekkomera lyonna lyeggalira ssaawa 10 naye nga ffe olwakalembeeza kali katulina nga tugalira ssaawa emu abaddibu ate nga Osi yawa order nze ngende nga ndabe ku TV amawulire g'essaawa emu olabeko ku kantu waayo 2 nenyingiza geeti nenfuluma nga bamanyire abasibe olw'abasibe okulaba nga siva wali ku mitayimbwa kubanga mbuzi gye balambula nabanga nakaddayo nga bajja okunda ne bansibayo ne Nadduli ono muganda gundi Haji Nabudduli weyanyiriza president ku nsonga ze yali alemedde okusasula tomanyi bamuwangula akalulu ndawulo bayani namukola cost nezimulema bamusindikayo waliwo Kane yamugjayo nga tanasasula na sente zaffe zetusasula wali mu yamalina kummeka Nadduli yamalayo endowooza 5 nga yaluwaayo naye nga ndowooza era emboozi agisabula bulungi nnyo nga bwagisabula kati omukyala akubuulira waliwo Kane yamuno nange era Kano ye yanzijayo gwe wamalayo ennaku mmeka amalayo omwezi mulamba ng'oli eyo basooka ne baneeyimirira nagendayo emirundi ogwokubiri nakoma ku Mwanga 2 road nga ogwokunyiiza Museveni
kubanga bantwala Sseggona Lukwago n'oyo omu ow'ekitiibwa Emmengo batwala ku CID ekyali Kibuli ne bateekako kateepu ke nayogerera nti senga president senga Zakayo yali efuga Uganda lyandibadde eggwanga kkula emanyi ebitonde bw'ensi erabirira abaana media abuuza Zakayo yani konze gwe tomanyi Zakayo mu Bible oli ku program kumbonyiza president twaliko ne Namboze ne Alan Segundi ono Kasibante kati yeesimbyeyo kuba mmere naye bo bankwatiranga bo bali bweru wabweru wa ggwanga nagamba gwe ogambye tetuwuliriza programu wali otegeeza kine Zakayo konze nali njogera ku Zakayo Muwooza Zakayo Muwooza gwe omusiraamu amanyi Bible konze ku Stay High nze nafuna D1 teri mu Catholic yadde mu Protestant tulete ekitabo naye nti ebitabo biri 66 mmanyi Zakayo waali sooka otubuuliremu nga tetunnakireeta konze Zakayo yajja mu lukuŋŋaana Yesu yajja kati Zakayo yali musajja mumpi nga tasobola kumulengera n'alinnyo omuti balinnyo omuti abantu baali bangi Yesu n'abagamba sijiridde mwe nzijiridde oyo ali ku muti n'awanukayo ne bagenda mu kafubo kati bano basigala nga beesooza omusajja atuwooza omusolo n'atukenikako omusolo watega ono gwagenda omusajja gwagenza okulaba yavaayo ng'alokose n'agamba n'esente ze mbadde mbajjako bazibaddize excess endala zigende mu kyaki n'alokokera awo kati Zakayo Omuwooza yalina impact nnene ku ggwanga nze ne baŋŋamba nti olina Zakayo ate wa environment yali atya anti yoyo teyali ku muti ne bagamba nti olina Zakayo gwobadde otegeeza ow'Entebbe konze oba mwagala kunyiiza president wange nze siri omu ku mmwe olwani akubuuza ebyo nnyo akwira CID kati ne bagobawo Balukwago ne bagamba tugenda kumuta akawungeezi kumbe babalimba era bansuza ku Jinja Road ennaku nnya abikeyo omu kubajja ne bakubakerere okuntwala mu kooti ne baŋŋamba ku 11 tukutwala Nakawa nenkubira Balukwago etwatuuka wali ku round about ku mobs ne baweta nga tusazeewo tukutwale ku Buganda Road ne mbakubira nti bakateke wali ku Buganda Road tutuuka ku Buganda Road kati tukutwala ku Mwanga tu kati ne beegabanyaamu tutuuka ku Mwanga tu nga gundi yaaliwo Sseggona ne bansomera omusango ne bagamba okweyimirira miliyoni emu nga babeeyo balina naye nga 17,000 sente nga teziri sawa ziri 11 oyo meya we Kasanda Kasiri Zimula nampaye 13 ziweze meka asatu Kalungi Moses Birugesi nampereza ya 2 n'oluli mu 5 kati Sseggona nga ate ntoddeko omutwalo ngwadde osi kuba nali ngenzeeko eruzira osi mugamba nfunira awantu awalungi aw'okusula baasi kitokota kirinda nze enkeera nga Easter Sseggona n'akwata emitwala sente n'aziwa omulamuzi n'agamba zino kira nti wazirina oba agende nazo eruzira enkya Easter oba azitwala omulamuzi yazitwala wano awaali cash n'ateekawo kagundi n'ateekawo not cash wabaasi ne bamusiiba omulamuzi agenda kulabirira baana be Easter ne tweripootinga paka Andrew Mwenda lwe yawangula omusawo gwa constitution nti okunyiiza Museveni si musango era wanafuna judgment saddayo wa mulamuzi era teyaddamu kumpita ne bannambozi akati okunyiiza president basinziiranga kuki anti kati bo be bamanyi kubanga bwe bagambira omunyiiza twalina akavuyo lwakitula ng'atugabudde ente enkapa nga temuli savu wadde akatono yeetagamba era bwe oyagala okulya envu ewa Museveni tolya nnyama wakiriri ebigreens ebankapa ate ng'ekalu ate ye tagirya lwakitula bagijjanga mu kafumbiro awo alina amaka matiribona naye nga baleeta eri yokka special ennyama mwe ne oba yabakutiranga zino enkadde abo baagala ente agiteeweddemu tekyavamu wadde ebanga muganda awe tamala gagisala bwatyo kati mwakolanga matya okulyako akafi ate bwe bawageeze ngo eiza osiiba enjala oba n'olya abagifumba tebagigisanga tejja akapa nkulu naye kati yakyusaamu siraaji oli musajja enakasera ateekayo bufwe
ennungi bajja abafumbi baleeta buleesi oyo nagendayo mu kisiibo nensiibukira ku soda neŋŋaana okunywa naga tetugaba butwa konze temukuba kalango ka butwa nze nsiibulukusa naye ng'embeera nzibu so kakati tusuubire abantu bano nti nno essaawa yonna basobola obbayimbula oba koti masha egenda kukola mulimu gwayo kaakati pulezidenti Museveni mu kalulu konna osobola okukola ekintu kyonna bannanduutu basobola okubba ssente n'abagamba muddeyo mu kalulu tunaabiraba naye bw'otandika okukola ebintu byonna ebyafaananyirizaako okumuggyako pulezidenti talina niwoba nakikwasa akusiba nga tolina muntu kiki yasibako kato waliwo omulongo kato babeeranga eyo alina ettaka eyo erikuli mu lutobazi bamusiba ne bamusiba naye ng'ayogera bigambo bidaga nti alina pulaani B ne basiba Joseph Luse Luse mujjukira bulungi ow'emmwanyi nga tabangako na mundu yali akola noyito joko ng'alina ekyuma ky'emmwanyi eyo ebuyukwe yalina ne ttiimu buyukwe FC nga musajja mugaga alina estate naye bamusiba ne bamutwalako n'omukazi ne estate ne bazitunda kati ali kawuku mu fulaati egi sente ze ne baziwambira ku akawunti olumu bamwaza weetuli ne chairman ne twaza wansi ntwaza ku kaina ne twaza boys quarter ne twaza toilet tugenda okukola search certificate ng'omusajja ng'agamba agendeko mu short call eyebwe bwe yavaayo ng'ajjayo ne pistol akazi Luse obwadda weegaana nno si mundu ko chairman nti twabaddeyo ffenna tetulabyeyo mundu sijja kusayininga era bamutwala tebasayinize ng'oli amaliridde okumuteekako musango kati mu kalulu kano tomala gavaayo n'otamanya n'oteepimira osobola okukola infacti kyandibadde even safer okubanga temuli mu uniform kubanga obanga enseenene z'otaddeko ettaano ezikuŋŋaanirawo ne bakwata bukwasi osobola kukola akalulu kano nga toli mu uniform bwebanga kyekizibu kyammwe uniform ene yannuupa n'okamalako kubanga ate ababakulira bo tebateekako wadde bareti tebaziteekako obulo tebazambala ekyokubiri Besigye walabako bagenda ng'omukwata naddala Saamu ono eyakafa omusaamu omara oluusi ng'afulumyemu yayitangawa Saamu omara ajjukirako omulundi gumu owa booda lwe yaleeta ebintu ebyokulya n'ayingiza booda munda n'afulumamu Besigye n'afulumiramu mu byambalo by'owa booda n'abayitako kati bagenda okulaba ng'ali ku mini price Kayihura akubira Saamu nti omusajja ng'ali mu kibuga nti tumukuumye security eri gulugulu naga nti ono ali ku ne Kavula awo wateeka okuba waliwo plan B engeri gye bazimba gundi eyo either waliwo underground waliwo bajja okukwata ng'abakulu bafulumye ne bakwata bano head soldiers simanyi foot soldiers ne babazingako bonna bajja kubakwata naye final olowooza nti nno akwasisa abaana ba Nuupa n'ategeerekeka babateebereza nkubuuliddeko chairman eyaleeta kunga ng'ayagala obwa Lord Mayor naye kati tabulinako tabusonga nako asonga ku constituency mu Kawempe aye naye abamu bagamba nedda ekintu ky'okola kikomawo mu balonzi ate abalonzi tebeerabira oyinza okulowooza bakola ki beerabira Namuganzi omujjukira nti yagenze mu kalulu n'akola apiiru ne baddamu ne bamuwangula bubi nnyo bazze ne balonda yafunye obululu 3 oli ali kubirina mu kisimanyi 5 ngati bamukubye nnyo kaakati akyasobola kukola apiiru abantu bebasalawo kati agenda kujja independent tebamanya nti Kaddaga yamuddira oba yamusonyiwa babadde bakotambula babiri nga kati bo balaba nayiza kamusumba ninga badde mu kooti kati bo balaba kiri kyobola nti abalumbanga Kaddaga bonna bagwa ng'ogyeko Brandon ne Magogo Magogo yaliyitirawo ku maanyi ne ssente ku mundu ne ssente naye nga abasoga be bantu abatereka ekintu Pere Museveni eyo gundi busoga jagifiisa ne Buganda agifiise ajjemu bwajjamu agatte ku North ne waggulu eyo atambule so kakati chairman Nyanzi
Nyanzi akalulu ajja kafuna bubi tajja kafuna mu Kampala kuba weyakugeranga kunga yagendanga abantu n'asuubiza ne ssente ng'amanyi ataddewo netiwaaka eyakunga era mukulu we n'amugamba gwe nga osoose mangu okugenda n'asuubiza abantu ssente tewali n'omu gwe yawayofu yasuubiza waliwo kibiina kyange mbaleetere emitwalo 5 lwagendaga nti mundekeemu ng'ategedde tekyasobola kuddawa kudda ewo naye Nyanzi obugagga bwe yalina luli bw'alina kati ebyo byobugagga byalina kati ebyakati bingi yogera ku muganda we yalina ssente yalina n'omulimu nga star mu kuyimba bagamba nti alina kalina eno alina ettaka ate bo nabo si baavu nga famire ettaka lyabalina Museveni yagulako juzi lya bumbi 28 kaakati bwe kiba nga balina ssente gwe fuutu soldier gwe bagenda okusiba nga oli mu yunifoomu obulamu bwo abaana bo bategekedde ki ng'okujjako bagenda bagambe bannange batusibye abantu babasondere ku ssente ebwebi bazireeta teziremena kutuuka wa bazina kuzifuna olugenda luno lubagenze mu Amerika olukiiko lwebaalimu ng'oyingira $300 kekakadde kasiringisi era ne wabaawo omukyalo omu nga gwe nakugambako alwanagana ne Nalukoola era yayogerako ne ku Mufumbira nti beeko baana ne batwala ettaka lye ne balya ssente ze n'akola petition saagala gikola nga muganda wange ali mukomera ani Mufumbiro kuba naye yamukwatako nafulumyako paati emu yagisoma ng'ali bweru era yankubira juzi nga babulayo nakulumu bamukwale nanga Siraaji omukazi oyo Samulize ali muyamba buyambi omukazi yakukolera embaga n'omukuyisa bwotyo gwe mpa komenti yo nangamba ngenda n'agimpa mu buwandiike nampa ne petition yo naye nagenda okuwerenkera nti bamukutte kati siyinza kulaba ate muntu ali mu buzibu nentandika naye kukomerera oyongere mukomerera musabira aveeyo agende mu kaluluke si kumukomerera komenti yenjirira n'ey'omukazi petition njine era njagikolera pulogulaamu namba egamba gundi yani Mufumbira egamba principal bagiwandikira principal bagiwako ne Muwanga Kivumbi nti nga bwe wayisa Mpuuga ku $5,000,000 bano banzi basende esukka ne mu $5,000,000 Mufumbiro ngali nani nti ate ofumba na otambula nabo bani ba kanso mukwano gwange Nalukoola bayise kyekimu era sinza gikubanga tezeemu kubuuza Nalukoola kuba neeri nali mubuuza Nalukoola koze naye yakuba naawe yakuba teyankubako kintu kyonna abadde annyamba nnyo naye teyakuwa ssente nga omunfunidde eddwaliro nali